إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. Atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amalungi agatali mbi bwonna. Allah subhanahu wa ta'ala tujje kunna tuwadde obuwangazi okuva ku Mande gye twali ffenna mu kiraasi yaffe eno n'atukomyawo olwaliwo nga tukyali balamu nga ffenna Allah akyatuwadde obulamu nga tuusa era nga tutegeera kyengera kya bbeeyi nnyo tubeere nga tukyebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu buno Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuwadde tubeere nga tukola ebintu bibiri ab'ebitiibwa. Isooka tubeere nga tukola ibada nyingi nnyo, twongere ku ibada kwezi zetulina tezitumala kudingira jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri ab'ebitiibwa tukole ku tawuba, tukwate ku Rabba, tusiimule ku ebyo, tusiimule ku mazambi ge tukoze. Buli muntu yenna ampuliza olwaleero eri akoze ku zambi alijjukirira ddala bulungi nnyo. Buli muntu ali awo awuliza omusomo guno siriikiramu awo katono nnyo, siriikiramu awo siriikiriramu. Zaayo akatambi k'emabega, jjukira obwenzi obwo bwe wakola obulaba bulungi nnyo awo, obulabye obwenzi obwo bujjukire. Jjukira obubbi obwo wabba obwo, obulabye obubbi obwo. Jjukiramu obulyazaamaanyi obwo wakola, obulabye obulyazaamaanyi obwo. Jjukira. Bw'omala okujjukira istighfar, kwata Rabba, siimula istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusonyiwa. Kuti omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe mwenna abampuliriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekiramu ffenna Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulaamira, abaatusooka naffe abajja oluvannyuma lwabwe n'abagenda okujja oluvannyuma lwaffe, Allah subhanahu wa ta'ala kyabalaamira kubeera nga bamutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa mbakuutira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, mukakafu okumutya. Mwana wattu okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyengera kya bbeeyi, ekyengera ekyo kya bbeeyi nnyo. Nga bw'okeera ku makya n'otula ku musaala gwo n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ebyengera bino. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ampa omukyalo omulungi omulongoofu, saba Allah subhanahu wa ta'ala ampa omwami omulungi omulongoofu, saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ampa ezzadde eddungi, saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ampa obugagga obulungi. N'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyengera kigatte ku ebyo ebyengera by'ogenda okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiza n'atuyigiza edduwa nnyingi nnyo mutulina okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Edduwa esooka Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gyatuyigiriza egamba nti Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Kambaddiyo mu mundi gumu, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ay Allah, nkusaba obeere ng'ompa obuluŋŋamu. Allah nkusaba obeere ng'ompa obuluŋŋamu Yehuda. Allah nkusaba obeere ng'ompa obuluŋŋamu. Obuluŋŋamu tubusaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala. Tubusaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yabugaba. Yensonga lwaki suratul Fatiha gye tusoma buli lunaku nga tugenda okusaala tuteeka mulimu ekigambo ekigamba nti ihdina sirata almustaqim. Ayi Allah tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu. Obuluŋŋamu Allah subhanahu wa ta'ala yabugaba. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti gwe tuusa, genda osomesa abantu la ilaha illa Allah. Okuluŋŋamya kwange Mbaka yatuusa butuusa Allah yaluŋŋamya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim.
Allah yalungamya oyo gwaba yagadde eri ekkubo eggolokofu abange tusabe Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuwa obulungamu. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa, ay Allah tukusaba obeere ng'otuwa okutya, tukusaba obeere ng'otuwa okutya, okutya Allah subhanahu wa ta'ala nako tukusaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afafa, ay Allah tukusaba okubeera nga otuwa obwetoowaze, n'obwetoowaze ku ddiini ya Allah eri abantu kisabye obusabi Allah. Wal ghina, ay Allah nkusaba obeere ng'ompa n'obugagga obwa buli ngeri yonna yonna eddua baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagitukubiriza okubeera nga tuyitiriza okubeera nga tusaba nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Eddua ey'okubiri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gyetuyigiriza, Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ebigambo bitegeeza ki ebyo? Allahumma ati nafsi taqwaha, ay Allah nkusaba obeere ng'owa omwoyo gwange taqwaha, okubeera nga gukutya. Allah wa omwoyo gwange okubeera nga gukutya. Ekitibwa omwoyo, ab'ebitiibwa ekitibwa omwoyo obeera ogasse ebintu bibiri. Obeera ogasse ekitibwa jasadi ne ruuhu. Jasadi gwe mubiri, ruuhu gwe mwoyo. Omwoyo ogwo guyina omubiri, gutegeera era gukwatibwako, ne lwakuba we cannot observe it with our naked eyes. Fenga abantu tusobola okubeera nga tugutunuulira, tugulaba n'amaaso gaffe, naye obukakafu obulaga nti nno omwoyo ogwo guyina omubiri, gutegeera. Allah subhanahu wa ta'ala malayika ekulamu omwoyo eyitibwa Israel, bw'emala okukuulamu omwoyo gwa mwana Adamu bw'abeera nga abadde mulongoofu, egukwata n'egwazi malayika. Bamalayika abo ne baguzinga mu ssuuka enjeru, ne bazifuuwamu kalifuuwa awunya obulungi, ne bagusitula ne bagutwala mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe kityo bwe nga muntu abadde mukozi wa bibi, baguzinga mu bizuuka ebikyafu ebiwunya, ne bagutwala mu Allah subhanahu wa ta'ala oba mu jahannam. Lwekyo ab'ebitiibwa, omwoyo ogwo oteekeddwa buteeka okusaba Allah subhanahu wa ta'ala aguwe okubeera nga gutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala tulina kukisaba busabi Allah. Bali abantu betwogerako abaatusooka, betwogerako ba Abubakar, ba Umar, alzamahu kalimatu taqwa. Allah yabambaza ekyambalo ky'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yabambaza ekyambalo ky'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki omusajja omummanyi, omusajja yali omutontome omuyimbi yagamba, idha almar'u lam yalbathu thiyaban min at-tuqa taqarrubu al-uryana walau kana ka'siyan. Singa omuddu abeera tayambadde kyambalo kyakutya Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo abeera bwereere. Nilwakwadde nga mmwe abali naye mulaba ayambadde anyiridde bulungi naye nga talina kyambalo kyakutya Allah, omuntu oyo abeera nga ali obwereere. Nolwekyo oteekeddwa okusaba busabi Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, ay Allah nkusobere ng'owa omwoyo gwange kubeera nga gukutya. Zakkiha, ay Allah gutukuze, ay Allah gutukuze. Anta khayru man zakkaha, kubanga Allah gwe mutukuza asinga obulungi. Allah gwe osinga okutukuza. Jukira nti Allah yagamba mu Quran Karim, qad aflaha man zakkaha, amaze okwesiima, yeesiimye oyo amaze abeera nga atukuza omwoyo gwe. Qad aflaha man zakkaha. N'ekyo okutukuza omwoyo gwo obeera nga nakyo olina kukisaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo tukisaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala okutukuza omwoyo okwo. Omwoyo ogwo tegubeerako nfuufu, naye kiyitibwa ogutukuza. Ogutukuza ogujjamu ebirwadde, ebirwadde by'omwoyo ebyo nga al-ishraak wal-kufur, ashirku wal-kufur, ogattako Allah subhanahu wa ta'ala n'ogujjamu obukafiiri, ogujjamu ogattako Allah subhanahu wa ta'ala n'ogujjamu obukafiiri. Okutukuza omwoyo gwo ogujjamu hawa nafsi, okubeera nga omwoyo gwo gukola nga bwe gwagala. Waliwo abantu abakola nga bwe baagala, ng'ekyayagala omwoyo gwe gwe kyagala kyayina okukola, nga tafaayo Allah subhanahu wa ta'ala akikkiriza oba yakigaana Allah subhanahu wa ta'ala. Annifaaqo,
ogutukuza okubeera nga guvaamu obunnanfuusi omwoyo gwa Allah subhanahu wa ta'ala ogutukuza okubeera nga guvaamu obunnanfuusi al-ghafula ogutukuza okubeera nga guvaamu obugayaavu azina okutukuza omwoyo okubeera nga guvaamu obuwenzi zakkiha anta khairu man zakkaha Allah tukuza omwoyo gwange kubanga gwosinga okutukuza emyoyo anta waliyuha ay Allah gwogwina ko obuvunaanyizibwa wa maulaha era gwagunkuumira anta waliyuha wa maulaha n'okyo edduweezo omuddu oteekeddwa okubeera ng'ozeekwatako nnyo oteekeddwa okubeera ng'ozeekwatako nnyo osabe Allah subhanahu wa ta'ala edduweezo se twagambye egamba nti Allahumma inni as'aluka al-huda erimu ebigambo bina byokka byokka Allahumma inni as'aluka al-huda Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ebigambo biri bina byokka byokka bisabe Allah edduwe y'okubiri erimu egamba Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha kyennaku nnyo osiŋŋaana omuntu omuwala omukyala osiŋŋaana omuvubuka ng'akutte oluyimba lw'omuyimbi sentensi nga 12 nga zimuli mu mutwe ng'aluyimba ofa lwe lutandika paka ku nkomerero ng'aluyimba buyimpi bigambo nga yebikwata bukwasi nga bikwata ku rediyo ku tivi n'abiteeka mu mutwe n'atandika okubiyimba nga ne waba atambula awo n'ayimba nemuteeka earphone mu matu nemutandika okuyimba temukimanyi nti n'ennyimba haramu naye buno obugambo obutono ennyo ate obw'amakulu ennyo fi dunya wal akhira ne butulema omuntu ojja kusiŋŋaana ng'alemedde okukwata edduwa zino ebbiri Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina eyemu Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha edduwa zo zeekwateko nnyo oyitiza okubeera ng'ozisoma naddala mu kubeera ng'obadde oli mu kusaala mu sujuudi yaawo naddala mu sujuudi yaawo omaze adhikaari zaawo subhana rabbil a'la gambira awo Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha Allah obeere ng'omusaba okubeera nga omutya abange tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okumutya kubanga yagamba ti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqullaha haqqa tuqatihi mutya Allah mukakafu w'okumutya temufanga okulekanga muli abantu amaze okusiramuka abantu amaze okufuuka abasiraamu abannamaddala n'omuntu yenna anaasinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'amutya faqad faaza fawzan azima agenda kubeera nga yeesiimye olwesiima olwannamaddala si gwe musomo gwange eyo mpitiddeyo obuyitizi nga mbategeeza kigambo kyakutya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi jenjaga tujjukanyeeko biidhnillahi ta'ala tujjemu ekyokuyiga hadithi ejjibwako abu ya'li atugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba thalath abantu bano basatu oba ebintu bino bisatu man jaa bihinna ma'al iman omuntu anajja nabyo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'abikola ng'abirina omu n'ekyo ng'amukkiriza dakhala min ay abwaabil janna sha'a omuddu oyo agenda kuyingira jjana bagenda kuggulawo ejjana yonna ayingire mu jjana emiryango gy'ejjana gyonna bagenda giggulawo ayingire mu jjana gy'ayagala ebintu bino bisatu kakisa kakutaana n'obeera ng'obikola Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kuggulawo ejjana oyingire mu jjana mu mulyango gw'oyagala oba mu jjana gy'oyagala mw'ogenda okuyingira si ekyo kyokka wazawwaja min huri al-ayn haythu sha'a abange kambategeeze kino mu jjana ku bimu ebyengero ebisingamu okubeeramu ebyebbeeyi be bakyala abavubuka mwenna muwulirize mwe abapakukapakka n'obukyala obw'edduniya obwa haramu omukyala yenna nga wa haramu kuno ku dduniya nze nkayita kakyala oba opakukira bwereere omukyala ayitibwa omukyala yaluwa ye mukyala owa halal era sinza kayita kakyala ne mwenna abapakukapakka n'obukyala obwa haramu wano ku dduniya
yagamba Allah subhanahu ombaka Muhammad sallama nti omuntu agenda okujja bino ebisatu ng'abikola Allah ekyengera kyagenda okusooka omuwa kumuggulawo jjana yonna ayingire mu jjana mwayagala. Ekyengero ekyokubiri Allah agenda muwa abakyala mu jjana bonna baali bayagadde bagenda okubeera nabo. Abange ekyengera kya bbeeyi eri omukyala. Omubaka Muhammad sallama yali ng'atendera ku bakyala abo ab'omu jjana. Yagamba nti omukyala omu n'agezaako n'aggyeyo ekibatu kye. Allah n'akwata enjuba eno n'akwata n'omwezi nga tebyaka. Omukyala n'aggyeyo ekibatu kye n'akyoleka ku ggulu bw'ati. Edduniya nayo neefuna ekitangaalo olw'ekibatu ky'omukyala oyo kwabo abakyala b'omu jjana. Omukyala oyo n'amala awanda eddusu limu lyokka lyokka ku dduniya kuno kwe tuli ffenna ensi yonna. Edduniya yonna ewunya akawoowo okusinga akalifuwa misiki oba kalifuwa gwe gw'osinga okumanya nti awunya nnyo oba awunya bulungi nnyo. Agenda okukola bino yagenda okufuna ebyo. Naawe omukyala abasajja ab'omu jjana gye bali. Tonakuwala omukyala nkuwula ndaba omukyala ali mu kiraasi yaffe eno onakuwadde ti ffe abasajja abakyala tetugenda kubeera abasajja. Nammwe abakyala waliyo Allah subhanahu wa ta'ala abasajja abalungi bahandisamu babategekedde abali eyo mu jjana nga babalindiridde. Wallahi gye bali. Omusajja gwa mpuliza abakyala gye bali Allah bakutegekedde mu jjana abalungi bakuba haramu. Omusajja bakuba bakyala ba haramu. Omusakyala wenna bakuba basajja ba haramu. Abasajja gye bali mu jjana abakyala gye bali mu jjana. Naye Nabbi sallama yali annyonnyola n'agamba nti kiri kitya kuba kino ekibuuzo manyi mujja kukimbuuza. Omukyala yenna oba omusajja yenna agenda okuyingira ejjana n'omukyala we abadde kuno ne mukyala we gwe babadde kuno ku dduniya, omukyala oyo agenda kubeera mulungi nnyo kaalaala okusinga abakyala b'omu jjana bali. Era nabo bagenda kumutunuulira nga bamutya. Abakyala Allah baatekedde abaami mu jjana. Bagenda kutunula ono omusajja ayingidde ne mukyala we mu jjana. Allah agenda mumutwala mu saaluuni amulongoose amunyirize ate agenda kuba mulungi nnyo okusinga bali Allah subhanahu wa ta'ala byeteeka mu jjana. Kitegeeza ki? Nti ffe abafumbo ffenna faayo okulaba nga mukola eddiini Allah akuwa oyingire mu jjana oyingiremu ne mukyala wo. Omuddu yenna Allah gw'alingiza ejjana nga mukyala nga bbawe si mulongoofu Allah agenda muwa omusajja mu jjana omulongoofu omusajja omulungi ennyo. Wakazaalika ne ku musajja bw'atyo Allah agenda kumuwa mukyala mu jjana omulungi naye ng'ate ekigenda okuba nga ekya bbeeyi ye muntu agenda okuyingira n'omuntu we nga bayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nayo mpitiddeyo bwitizi. Abantu bano abagenda okufuna ebintu ebyo ku bakyala b'omu jjana abagenda okuyingira mu jjana gye banaaba baagadde yaga nti man afa an qaatilahu omuntu yenna asonyiwa omuntu amukoze obubi. Omuntu amukoze obubi n'omanya nti gundi ansobezza ankoze ekintu kino kibi n'obeera ng'okola ki ng'omusonyiwa. Musomo gwange nagusomesaako emabegaawo ngamba kubiza okubeera nga tusonyiwagana. Mu aya ze tuwasomako emabegaawo nkakasanga mukyajjukira abange tubeere nga tusonyiwa bannaffe. Buli muntu yenna ayagala okusinga n'Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye gezaako okubeera ng'osonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala ye musonyiyi asinga abasonyiyi bonna. Gwe omuntu ojjawo okunyiiga okw'ekika ekya waggulu n'ogamba nti omusajja oyo wallahi sobola kumusonyiwa, omukyala oyo wallahi sobola kumusonyiwa yansobya. Gwani atosonyiwa nga Allah huwa al-Ghafur Rahim ye musonyiwa asinga abasonyiyi bonna. Man afa an qatilahu omuntu agenda okufuna ebintu ebyo bibiri ye muntu asonyiwa oyo omuntu yenna abeera nga amukoze obubi. Omuntu owokubiri n'omuntu yenna asasula ebbanja ng'ebbanja eryo kirimusasuza butya bw'anaasinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyayina ebbanja. Abange tubanjibwa ebbanja oba amabanja gayawulwamu emiteeko ebiri. Waliwo ebbanja eriwo wakati w'omuddu n'omuddu, ne wabaawo n'ebbanja
eri wakati wo ne wakati wa Allah tusasula amabanja agali wakati waffe ne Allah amabanja g'esswala amabanja ga Ramadan amabanja ga zaka amabanja ga hijja tugasasule tuteeke ebintu ebyo mu nkola obeera osasudde ebbanja eri wakati wo ne wakati wa Allah naye ate olw'ebbanja ezzibwe nnyo eri wakati wo ne wakati w'omuddu munno ebbanja tusube nnyo okubeera nga tulisasula tojja kubeera ng'osobola okulisasula tulaba omubaka Muhammad sallallahu olunaku lumu yabuuza basahaba nti abange mumbuulireko mumanyi omuntu ayitibwa omwavu lunkupe basahaba ne bamugaa nti omwavu lunkupe yoyo omuntu yenna talina ssente talina wadde ekikumi talina wadde ennusu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nedda si yoyo omwavu lunkupe yo muffe yo muntu agenda okujja ku yawmul qiyama yasaala yasiiba yatoola zaka emirimu gyegyo gye yakola gimugibweko giweebwa abantu be yali azaamaanya be yali azaamaanya mu nsimbi mu kubavuma mu kubageya mu kubakolako ebintu ebyambyone abange tusasula amabanja basiraamu tusasula amabanja agatubanjibwa omusiraamu bw'obeera nga omuvuma agenda omwetondere muga nti fulani nakuvuma nsonyiwa omusiraamu bw'obeera nga omusobya genda omwetondere mugambe munnange ensonyiwa genda okikole muganda wange ampuliriza abasiraamu abatubanja ssente zaabwe tubasasule wallahi tubasasule tojja kusobola kumusasulira mu maaso g'ekitiibwa Allah omusiraamu ng'akubanja siringi 1,000 butebe bagenda okujjako essolayo namba bagikumuwe ng'ate yegenda okutaasa ku yawmul qiyama abange tusasule ensimbi ezitubanjibwa buli muntu yenna ali mu kirasi muno ng'omanyi munnakubanja ensimbi lekagamba nti oyo namuyisaawo wallahi tokyogera tojja kusobola kumusasulira mu maaso g'ekitiibwa Allah yensonga lwaki omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye mwennyini nga Allah yamusonyiwa amazambi ge yasooka okukola n'abo gaalisembayo nga yamukakasiza nti ngenda dda kusonyiwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali anaatera okufa akuŋŋaanya basahaba mu kifo ekimu ababuuza basahaba ti mikwano gyange man kaana li indi madhuluman omuntu yenna aninako ebbanja ng'ali mmanja falyaqum walyaktaswa minni qabla alqisaasi yawma alqiyama ayimirire wano mbeere nga mumusasula n'atera okufa sijja kusobola mumusasula mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiddamu emirundi n'emirundi nga tewali n'omu asituka okutuusa ddala omusajja omu yasituka ayitibwa Ukasha bin Muhsin n'amugaa nti ya Rasulallah nze nkubanja basahaba bonna batunula Ukasha nga tebamutegeera omubaka n'amugaa nti Ukasha mmanja ki n'amugaa nti ya Rasulallah twali ffenna mu lutalo naye walina akaggo wali okuba ensolo yo akaggo ne kawaba ne kankuba mu mugongo simanyi omubaka ya Rasulallah wakikola ogenderedde oba wali togenderedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwokuba nti yali ate ebbanja okusasula mu maaso g'ekitiibwa Allah kiyakola yagamba mugambi Bilal nti yamugaa tigenda eri Fatima muwala wange mugambe akumpeera akaggo kange nali nako mu lutalo Bilal atuuke wali Fatima amugamba nti omubaka gambye mpa akaggo ke Fatima amugamba nti omubaka ani gwagenda okukuba nange kyampa akaggo gwakantumye Bilal ayita akaggo akawa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti Ukasha kwata akaggo okube kubanga nange nakkuba atya omubaka kola ki kusasula bbanja mu maaso g'ekitiibwa Allah Ukasha basahaba bonna batunula Ukasha akutta akaggo ne bakaaba amaziga Abubakar ne Umar ne basituka baganda Ukasha kuba mufe tokuba mbaka Muhammad sallama baka ne bagatta nedda mutuule Allah amaze okumanya obuvunaanyizibwa bumwina gyenti Hasan Hussein basituka bamugaa nti ya Rasulallah Ukasha ono ffe tuli musaayi gwakuba mu ffe takuba muggwe bw'okuba mbaka oba okubye ffe bw'okuba ffe obanga akubye mbaka baka naga nti mutuule nze nakikola Ukasha ayongerako ekigambo ekyali ekinene amugaa nti ya Rasulallah darabtani wa ana aari wankuba ndi bwereere mbaka najjamu engoye ze omugongo gwe ne gulabika Ukasha abeere ng'amukuba basahaba ne bakaaba amaziga agabatta Ukasha olwalaba ku mubiri gw'omubaka Muhammad sallama n'agenda ku mugongo gw'omubaka Muhammad sallama n'abeera ng'agunywegera namugaa ya Rasulallah ani ayinza okubeera nga kukuba ani ayinza okubeera ng'akuwoolera
njagadde mubiri gwange berenga gusinkanako n'omubiri gwo mpaka nabagamba nti bannange mwenna mutunule okasha wa mujjana bonna ne baagala okujja okunywegera ku mubiri gw'omubaka nagala okasha abasoose kitegeeza ki ekyafa ekyo nkireesero waaki nti omubaka yatya okusasula mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kikitya olwaleero ffe abantu baffe bannaffe batubanja essente empitirivu batu omusajja akubanja akakadde ke akubanja obukadde bubiri okubanja sente mmeka gwe wana wamuyisaawo sisi toyagala mumusasula Allah ogenda mumusasula mu maaso g'ekitiibwa Allah n'asobola abange tusasule amabanja n'omuntu yenna asasula ebbanja ng'ekigendererwa ky'okusasula ebbanja agendedde mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kufuna biri betwalabye ebiruwa okuyingira mu jjana gy'anaaba yagadde n'okufuna abakyala abalungi ab'omujjana oba omukyala okufuna abasajja abalungi ab'omujjana asembayo owokusatu mbaka Muhammad sallama yagamba ti waman qara'a n'omuntu yenna asoma dubura kulli salah oluvannyuma lwa buli swala almaktuba ezirazaalaalikibwa 10 marra emirundi 10 nga osoma ki qul huwa allahu ahadun essula eyo ng'ogisoma oluvannyuma lwa swala ezaalaalikibwa ng'essula eyo ogisoma emirundi 10 nyangu nnyo qul huwa allahu ahadun nyangu nnyo okugisoma eyangu okulimirwa omwana Adamu tetwala wadde eddakiika naye omudde olumala okusala osaza salaamu alaykum warahmatullah ng'omuntu apuluka ng'adduka ng'agenda talese kwa bikaali neeyesula obusuula eyo ennyangu bw'etyo neekulema okubeera nga ogituukiriza ogisoma tugisoma baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atuwa ebintu ebyo ebisatu ebintu ebyo ebibiri byerambeeka mu hadithi eyo mbaka Muhammad sallama hadithi egamba nti omuntu yenna agezaako n'akola bino ebisatu nga wamu n'ekyo mukkiriza Allah agenda muwa ejjana gy'ali bayagadde ekyokubiri bw'anaaba musajja Allah agenda muwa abakyala abalungi ab'omujjana bahuurira ayini abakakamu b'amaaso bw'abaana mukyala Allah agenda muwa abasajja abalungi bahuurira ayini abakakamu b'amaaso naye ng'ani asooka omuntu asonyiwa yenna omuntu amukoze obubi owookubiri omuntu yenna asasula ebbanja ng'ebbanja eryo kirimusasuza atya kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala n'ebbanja owookusatu omuntu yenna asoma kul huwa allahu ahadu oluvannyuma lwa buli swala zino ezaalaalikibwa swala zaffe 5 n'osoma kul huwa allahu ahadu emirundi emeka emirundi 10 Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa ebintu ebyo bibiri ye bannange tugimanyi essula eyo tugimanyi essula eyo kale insha Allahu ta'ala nsaba muluddi yenna alina obusobozi ku kyo sijja kukaka muntu alina obusobozi ku kyo ginsomere mu audio tuwulize omukoomu insha Allah bwe nabanga erimu obukyamu suratu kul ikhlas eyo oba kul huwa allahu ahadu tubeere nga tugitereeza akawungeezi biidhnillahi ta'ala so Allah tusinkanya akawungeezi biidhnillah wa barakallahu fikum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh